Pallaso Ayanukude Gravity Omutujju ku nsonga za Spice Dana ne manager we ate Embera y'omubaka w'emukono Honorable Namboze bakireke eyungula eziga ye Dr. Kizza Bisigye we yakoma watandikidde agondo n'agasingawo genkuleetedde je baliko yonna gy'osinzira okubanga olaba nga bulijjo nno mba ntuse n'amawulire gaffe wano ku NCTV UG kansubire buli kimu kitambudde bulungi oludde eyo nyongera okujjukiza gwe atannaba kubanga osubscribinga nkusaba ogende mu maaso obeere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akadde osobole okubanga omanyisibwa buli wemba ntadde vidiyo empya genda mu maaso likinge vidiyo eno okomentinge ate osharinge. Njatandika n'omuyimbi Tiwa Savage okuva wali Nigeria mwana tonono yamaze ddu confirminga tinga 29 omwezi gwa July agenda kubeera wano Kampala era obanga omanyi oli fani we olunaku lumakinge osobole okubeerawo wali atobeere ng'omwotabuliro. Pallaso ye yagenze maaso n'okusambajja ebigambo ebyayogerwa Gravity Omutujju mbu manager Roger ne Spice Dana abantu bankwe nnyo tebaagaliza balina emitima emibi onono munnange yagenze maaso byabadde ku stage yasobodde okuyitayo manager Roger n'amulaga abantu abadde batamumanyi era n'amuwaana nti muntu mulungi nnyo oli bye yayogera ye tamanyi waji yabijja kankutereka akatambi ka Pallaso ku stage osobole okubanga naawe omwewulirirako mu bigambo bye. Nenze ngamba musajja mulungi emyaka gyonna gye mumanyidde ajjeko wano mumubbireko ne mumulabangako bamuvuma temumulaba mujje mulabe eddala ddala oba manager Roger aliko ekikyamu kyonna leero manager Roger gyamu wano ssebo step up bagambye manager Roger ne bakyalibo muli bambwa nenze ngamba muli bantu balungi mwana nkwagala nyo ojjamu wano muganda wange ono muganda wange era mumukubireko obugalo manager wa Spice Dana tuli balugana mundongo musajja mulungi teri gwatadduukirira sijja kulinda taata kusime ng'ogenza oli musajja w'amaanyi era nkuwa ekitiibwa kwagala nnyo. Ate Pastor Teddy Bujingo yavuddeyo munnange n'awuliriza Pastor Bugembe jjukira nti Pastor Bujingo yavaayo n'alumba Pastor Bugembe bwe yategeka ekivulu kye wali ekyaliko abayimbi ab'enjawulo nga n'omukyala Mama Fina mwe yajjira jjukira nti Mama Fina agenda maaso n'okufuuwa Pastor Bugembe ssente wabula Pastor Bugembe yasobola ofukamira ku mavivi yeebaze Mama Fina kino nno kyanyiza Pastor Bujingo. Pastor Bujingo nga ye agamba nti Pastor Mulamba ate otandika otya ofukamirira omusamize wabula Pastor Teddy Bujingo yavuddeyo n'agamba nti ekyo Pastor Bujingo kye yeekwasa tekiriiyo kubanga Bayibuli egamba jangu nga bw'oli era Pastor Bujingo ebyo bye yeekwasa tebiriiyo bo ng'abalokole tebakimanyi kuba bo baliwo kulokola buli omu. Bw'atyo nno bwe yavuddeyo n'alumba eyali bbaawe ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akalambira ku bantu abeesenza mu ntobazi agambye bano bagenda tandika obateekako omukono ogw'ekyuma ate nga tebagenda kusasula wadde ne koyini n'emu. Enno munnange gwe obeereyo nga wali agadde oggula ettaka beera mwegendereza oleme ggula mu ntobazi ate ssente zo zireme kugendera bwereere. Gegonna agavudde erudde eyo ate eddwaliro ly'Embuye ery'amagye liteekeddwa mu mbalira ya 2022 ne 2023 jjukira nti enegenze maaso n'okusomera olunaku olwaleero eddwaliro ligenda ba litandikibwa ozimbibwa obudde bwonna naye nga ligenda kuba lijjanjaba b'amagye bokka. Ate pulezidenti w'ekibiina kya FDC Dr. Kizza Bisigye agenze maaso n'okwekalakaasa we yakoma watandikidde jjukira nti mabegako ono yakwatibwa era n'asibibwa jjukira nti yali yakwatibwa oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeekalakaasa ku bbeeyi y'ebintu erinye mu ggwanga ono nno munnange n'olunaku olwaleero teyakomye okwo yagenze maaso n'okwekalakaasa kankutereka akatambi naawe osobole okuba ng'obeerabirako nga ebitambudde ate nkomewo nkwongereyo n'amawulire amalala mangi. Ekimala bannange kikola ki? Kibawulira kikola ki? Mubawulire nabo bawulire kikola ki? Kimala basewonelanya bamugume embeera eno tujja kugiyitamu tujja kugiyitamu nga twewanyeeko tujja kugiyitamu nga tutudde tetujja kugiyitamu nga tuzinga mikono tetujja kugiyitamu tetulinda akalulu tekajja kubatwala tujja kwekolamu omulimu eggwanga tuliggalewo eggwanga litandike bupya eggwanga likolere ku nkola mpya enkola empya gye twagala etandike omwezi ogujja twagala nkola mpya tetwagala bajeti mpya yate abakadde be bakitambuza twagala nkola mpya ya Uganda empya ejja abantu
zaffe ze babba tukkeka boyiva balina okwetaasa sente zaffe ze boonoona aba palamenti ne mulinda nti palamenti ejja kututaasa era palamenti babawadde obukadaana mu wiikendi eweddamu abapoliisi bano bapoliisi balina okufuna emisaala bwe bityo nno byatambudde okuvaako eyo ate Lako Embabazi ye yavuddeyo n'alabula abasajja bannakenya yabagambye temwetantalo kwana abawala bannayuganda kuba mmwe temugaba transport money abawala bannayuganda baagala transport money kankutereka akatambike osobole okubanga naawe mwewulirirako mu bigambo bye. Kenyan men do not give transport money. They don't give Kameza money. Yani hawagawi hela yoyote. Na nilikuwa nimesikia wanaume wa Kenya wanatafuta wanawake Waganda. Hey! Banange, don't come to Uganda looking for our women. Our women love transport money and Kameza money. Umeelewa? Kama huwezi kutoa pesa husije Uganda, you will not manage. You're used to those Kenyan women. For them, they don't mind paying their bills. They can even do 50-50. Hapa Uganda, kama unapata msichana Mganda, labidi olipe kila kitu: transport money, walking money, hair money. Even to say, hey, unatakiwa umupe hela. Umesikia? So don't come here looking for our women. They are expensive. Honorable w'emukono Betty Namboze bambi embeera ekyali mbi naye nga enteekateeka z'okumutwala ebweru ofuna obujjanjabi zamaze okubanga zikolebwa era obudde bonna agenda kubanga asitula ate munnanga agenda asobola okweyongera ofuna obujjanjabi. Jjukira nti ono yagwa yaserera n'agwa mu kinaabiro n'asobola okubanga ataakosebwa bubi nnyo naye ng'agenda kuba atwalibwa ebweru ate asobola okweyongera ofuna obujjanjabi. Tumusabire ate abeere nga assuuka bulungi. Ate akatambi akabadde ka trending ku social media ennaku zino nga abaana b'essomero bagezaako okwegaddangira mu bus. Jjukira nti mu kusooka kyalowoozebwa nti oba abaana ba Midland High School okuva wali e Kawempe naye bano munnange basobola ovaayo ne babyegaana ne bagamba abo baali baana b'e Lubiri SS era Lubiri SS yasobola munnange okukkiriza nti kituufu baali baana baabwe naye baali tebeegaddanga, baali just bakola practice y'amazina. Ngenda bankuteerako akatambika omukulu wa Midland High School nga ate akunnyonnyola ensonga zino nga bwe zaali era nga buli kimu bwe kyajja okubaawo. Abula nga sinakuteerako katambike, ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno, olaikinge, okomentinge, ate osharinge NCTV ye channel. Nja kusaba Mukama Katonda abankuumire tuddemu tusisinkane nate mu video enaabezeeko kankutereka akatambika omukulu wa Midland High School nga akunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali. So basi eno nga bamaze okukola telephone call ya booking ku Thursday which was a public holiday bajja ne bakola payment nga abaana abo bagenda keera ku Sunday bagenda ejjinja mu agriculture show so ku Friday. So ku Friday early in the morning basi negenda nebanona nebatwala fe ku booking yaffe tulinako Lubiri high school. Era dereva yabadde yakakomawo wano jjo ne mubuuza because akatambika atandise okusaculatinga nga ne bus tenakola ki tenakomawo kwe kumubuuza immediately otutte bayizi ba ssomero ki nangamba abayizi betututte ba Lubiri high school. Omuntu omu yasudde obuvunaanyizibwa oba babiri kubanga basi eyo buli lwebegenda okutambula mubaamu abasomesa. Okay? Tetukkiriza fesinga babadde baana ba Midland nga batambula. Tetukkiriza muyizi kuva mu gate 1 nga tewali basomesa. Ate tubeera n'abasomesa babiri. Omusajja n'omukyala. Reason being
tuyina abaana abawala bayinza okufuna ensonga zaabwe ez'ekikyala abalina ozibuulira omusomesa omukyala ne tubeera n'abaana abalenzi bo basobola okubeera jeno okay tine baba temuli musomesa musajja kuba omwana omulezi asobola okulya omusomesa omukyala abakyala be bamaama naye ate kikaluubiriza so tulowooza nti abantu bano babadde mu mmotoka ne batatwala buvunaanyizibwa ffe tutukola obuvunaanyizibwa obwo ne tumanya ti ne batuba tubatuuzizza eno ye sitting arrangement 2 njagala ate era muddeyo mutegeere nti omulembe guno gwe tulina muzibu nnyo okwandolinga naddala nga covid amaze okugwawo abayizi bali si bangu nnyo okwandolinga so abasomesa bano ababiri nze ndowooza nti bandibadde beetikka obuvunaanyizibwa fule dereva bwe yatuuse nabadde nsobola omuti muli primandinga n'omunenya ennyo naye kino ekintu kyabaddewo misana ate nga nze etteeka lyange liri nti basi terina kutambula kiro era buli muntu agipangisa kirina kubeera misana obudde bwe butuuka obumu nga tebalina kuweeyongerayo maybe banoonye we basula tuba tugezaako okwewala okubeera ng'emitima gitulundugga abaana b'abandi tebannakomawo ziri ssaawa 3-4 so tulowooza nti abantu abo batitukinza obuvunaanyizibwa era nze ndowooza nga bwe mumbuuzizza bwe munaaba mugenze ku ssomero eri abasomesa abo be bandituwadde explanation kuba ndabira ddala nti ffe beedi tica tusigadde eri edi tica w'essomero liri ayinza okuba tamanyi abantu bano balina okutuwa kiki ekyabaddewo kiki ekyagenze mu maaso kiki ekyabadde kikole